Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Waliwo mbaka opposition bali omu yabunankanya buwumbi anambuna ate 14 ulira 44 billion tebayinza muyita omanyirwa nsonga ki you see oyo atabangula Besigye amutabangula bonamukwatako kati Besigye tubadde tumutandise omutabula waliwo we 14 oyo nanti kati Kyagulanyi amuli bubi waliwo owobuna naye kakati nakyo tulina omulekerawo kuba ekyamazima amatuufu ebigenda maaso mu ggwanga byewuunyisa era naawe tebiyinza kulema genda maaso nakubeera nga bikwewuunyisa. Omubaka David Kabanda avuddeyo olunaku olwaleero n'ategeeza nga ababaka b'opposition ab'enjawulo nga kwe kuli n'abalala abali mu gavumenti bwe bagenda mu maaso n'okubeera nga baweebwa akasente ne bakalya. Billions 46 namberera omuntu Ssekinoomu yagenda mu maaso n'okubeera nga oba oliawo azifuna. Ebisingako awo byonna mbikuleetedde wabula nkujjukiza nti Sheikh Ashraf Dembe musomi w'eddwa agenda okuyamba ebizibu ebikutawaanya mukubireko okusima esembe y'okumiremu awo ku screen. Kabanda yatabangula yali awakanya na opposition afuna ati tuveyo kakomewa no leka ngamaliriza kati bwe bamanya nti budget bagikomyawo omanyi bwe bamanya nti budget bagikomyawo kye bakola omanyi bwe bamanya nti budget bagikomyawo kye bakola ne babaga aba finance nyine bagamba 70 manyi budget bo gikomyawo mu parliament speaker bwabala okugitebolinga minister eddayo mu committee ate committee ne ya budget yennyini tegenda kukkiriza kati kyeya wa committee ne basooka bamuyita ku police naye ne bamuta ku bondi najja mpa tugenda okole kakati bamuyita ku police ye ne basooka bamuyita ku police CID Tubasaba bamuyita ne bamuta ku bondi banga kati gwe ddayo kubanga bamanyi kibo kinaava ku fulo wano kigenda kuddawa ewuwe mu kakiiko kati bwe yamala okunyonyola simujju nayimira naga nti ne Madam Speaker Madensa bantino omukulu awandiise ebbaluwa etwonoona nga ffe betulemesa waayo chairman omukisa nyonyole ssente zino wazze ziraga chairman atandika Madam Speaker zino ezimu zigenda kuzimba eddwaliro egindi zino endala zigenda kugula ambulances 10 abakyala bafa amasomero justification yona nagiwa bulungi nnyo kati olwamala speaker namuza kati chairman obadde ogamba kinti sente tuzizeeyo naga zikizeeyo yali president tebansiba kati omuntu ali ku bbeiro ku bondi kubanga oli kyasooka okukola akuyita ku bondi bwati tuli mbuwambe nakutega ekintu kye kati gwe kigaane ng'ate bagirinewinga kawungeezaako kennyini n'olwekyo bwe tuba tuli mu kulwanyisa corruption ebintu bye tuli mu posturing nze kyokka njagala kwebaza ekyebbiliyoni 14 waliwo anamu ennya nnyingi ze nnyingi naye 14 ezo zibadde nkulu kubanga abamu baali balowooza nti za bulimba ate anamu ennya ati nze mmanyi 14 n'anamu ennya nazo ziwulire naye enjogera nze ndi mwogezi wa national unity platform ate ezamulema n'okwakawuntingira leka nkubulire palamenti ya Uganda kye yakola yagenda emitiyana nekwata omubaka eyali owa Kyankwanza Ana Maria Nankabiru ng'abulankanyiza obuwumbi 17 kwezo sente zennyini ne bamuteeka mu komera. Prime Minister wa Uganda Right Honorable Robina Nabbanja Musafiri n'avuga emmotoka n'ava gye yali najja n'amujja mu komera nga speaker bwe yavuga n'agende wanamujju mu constituency okay naye wano ne parliament ya Uganda yennyini akakiiko ne kalagira nti omuwandiisi w'enkalakkalira mu ministry ya trade olw'essente ezo zennyini agobwe n'obuvunaanyizibwa bwe okubeera accounting officer bumugibweko ku ssente zakwasibwa Mawanda ne banne bumugibweko era gobi n'abumuggyako omukulu n'awandiikira Nakyobe anko n'awandiikira Nakyobe namugamba nti nkulagira gwe nga head of public service reinstate Geraldine Sali as the accounting officer for the Ministry of Trade. Full stop. Sebo
Solution ya Munnayuganda kujjawo bwannakyemalira because ekyo omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Center mu National Unity Platform baleetadde eddagala amaanyi g'abantu. Accountability must be based and anchored on the power of the people. Kale Honorable Namboze mu dakiika 2 tugabe solution. Government yakwata millions za dola 2019 ne tuzeewola zijje zigende Namanve zikola amakubo mu industrial park eyo tugiteekewo era nga loan period ya myaka egi 5. Mu myaka 5 tukwate million dollars 2019 bakola amakubo era mazimanze singa nzo omu ku bantu abalina constituencies zisinga okunyirira kuba singa bakola amakubo awo mweyo gombolola yonna mu division yonna ey'Eggoma zaaliwedde amakubo gano naye sente batandika kuzegabira abazituwola bagamba nti looni eno eggwako nga 9 January 2024 olunaku lwayiseewo minisita n'akuba endulu gwe bagambye nti tetukugamba nga kola bwa minisita sirikako 2024 zaweddeko mu January looni period naye kati aba investment authority bagambye nti ku buli mirimu 10 gye balina okukola bakolako 5 nti n'olwekyo olw'okuba bakolako 50% basaanye akasiimo era ne batuula ne bagamba gwe twala million 9.3 gwe twala 4 gwe twala 5 nti batutuma omulimu mu myaka 5 ne tukolako hafu twakola nnyo abasajja abo ne bagenda ne bagamba mutuongereyo million dollars 9. Minister yabadde akyagamba banange adduse wa president kati minister ayogerera mu kimugunyu nti atebe nawaaba ningange yawaabira abaganzi mu kiki mu kizikiza batandise n'omubogolera wewe nyamaza otugamba ko otya zo sente tujja zitwala tubadde tetunazifuna na bulungi n'olwekyo kyenjagala kugamba kiriwe ekitise nti waliwo ekintu okituuka nga if it is a cancer nga bagamba amputate temako okugulu bw'obanga olina chance ey'okuwonya Uganda eno fenna sirowooza nti wano ffenna abatudde wano kuliko agamba nti nno tugendere wano kubanga eggwanga lino lyaffe waliwo abantu abatudde eyo nga ye buli project agirabamu ebizimbe bazimbye za apartment ne mu nsiko bazimbye amayumba ne mu bibira kwegamba ng'olabira ddala omuntu talina waliwo omwana bamukwata mulimu ku ssomero eddene emukonaawo abasomesa bamulaba n'obukadde 3 bando 6 ez'obwetaano ne bayita muzadde we nanga nti omulenzi ono munange yavudde eka yakubbi omusemesa nabo omuzadde kwe kubuuza omwana watolawo bando meka ko omwana natolawo 6 natolako bando 6 zokka naga teyabbye teyakoze eki teyabbye nti bando 6 ab'essomero bo balaba omwana n'obukadde 3 ne balowooza nti yabbye neneeka baali tebannamanya nti omwana yatodde kuki era bwe bamuleeta wali mu maaso g'abasomesa muzadde nambuza nti bwe nakugamba otukujjayo pocket money wajjawo bando meka nti najjawo 6 zokka taata n'abagamba abasomesa nti teyabbi abantu batudde ne sente mu nnyumba tebamanyi nakyakuzikozesa Mwami Museveni ye yali okusooka alowooza nti omwo mwajja okuyita okuzimba simanyi eno gyayita middle class nti abantu bajja kubba era kyova owulira bateekawo na bino nti tobakwatako bwe babba bazimba hoteli ne bawa abantu baffe emirimu naye sebo nga mukulu tannakubira kakati mbagamba nti ne pulezidenti be yayise ekyangwansi abo banyampi abanyampi basigadde Kampala anti even when you tell a permanent secretary kubanga abantu babitegeera there was a motion in parliament that all cooperative societies must be what? Compensated. Where is the list? Mwanda yasibidwa lwaji abewa kwe bagezi tiyazibawa yaisa mubaloya n'atabawa but where cooperatives zagwa da about 30 years ago tamanyite kitegeeza bye bawulira munnange nabo ndowooza beewunyisiza. That's now the danger the ggwanga lirina. Because waliwo ensonga satu mukulu Museveni zaleeta bali nkusaba nzikirize nzireete esooka nga sinaakuzigendako kati ffe we twakulira because mu byobufuzi nze nabitandikira mu mukono ya mukulu Museveni fuka giridu president nga ye president ndi mu byanidde
okugenda omukola ya constitution bwe tukuze tulaba mu biseera ebyo okumpa miliyoni 10 plus because billion zaali ntono n'okumpa ekifaananyi nga ndi ne mukulu Museveni okutukuba ekifaananyi I would leave the money nga naali agadde nnyo bankube ekifaananyi ne mukulu Museveni okusinga okumpa sente because that's how value twali tuminamu nga tukula and I still do sandi enyumiriza kutuula mu audience ng'emutunuulira engeri gye mutunuulira kati I don't think I would comfortable to do that. Bwe twali mu Constituent Assembly abakadde bwe twali tuyina abangi bafudde banabudere bamayanja nkanyi nga bakubuulira history gye twayitamu exactly bye biriwo kati. Incompetent leadership tesobola kwanganga the challenges that we have of longevity of General Museveni's helmet power. Kubanga okubeerawo obwana kyemaliro okuwangalawo kuba kwonoona institutions zonna. General Museveni bwe yali ajja yagamba nti ekibadde kimulemesa obukozi kwe kuba nti leadership ya UPC eno yali evolvinze nga wadde president naye nga byayisa ba PS ba UPC balina UPC elementalism tebisobola kolebwa n'akola gye twandiise robust change ba PS be baani kati be ba Diana Atwine baana bawaka abakulira revenue be bamusinguzi bawaka kati abewaka ate abakuli yetinzeemu obubina obulala nti bulabirira abewaka information nerere ekyankwanza abagambi yenda bajja mundeeta ab'Namagunga ontegedde Namagunga girls bwe yali ekololo yagamba nti kati ekirungi kyennina ba revolutionary babbye nnyo naye bagaggawadde kati abaana baabwe bengenda okuwa emirimu nti ababbye nnyo. These are his words nga gundi alese solution ya lifestyle kuba singa wali ogendedde ku lifestyle audit Betty Kamyaji yali alese singa amonga ali munda singa Tayebu ali munda singa ne banafa ba bilioni 4 bali munda singa bilioni 14 ali munda kubanga wandi baddo bamakingira kubi bali mu kukola kati vis-a-vis obudde baludde mu bukulembeze kati competences obukulembeze bwe tuyina wano muna Uganda tulina kuba muna suubi okujjako okujjawo ekizibu. But president yesibye nnyo okusiga eddamu z'okumuyambako nga gubateekayo tebamuwa bbeeyi anti ye ayongera kiri ekyokutta amasiga gonna okuba nga agayina mu ngalo ze nti ebbanga lyonna parliament era yali argument yange wano lumu ku pano nga ngamba the financing must be independent. Bw'oba oyagala judiciary ekole financing system ya judiciary erina kuba ne independent flow nga terina kujja kukuba mavivi kwegayirira nyamba. Ekyokubiri, what is their capacity? Obayambi otya abalamuzi okweyongera obungi okubanga tebakoma mu areas ziri accessible okugaba obukulembeze bw'obulamuzi kati ye ebimu ebisinga abyogera kye nagambye nti obuzibu Uganda bwebadde nabwo General Yoweri Kaguta Museveni without fear or favor buli kyakola aba akola kiganyulwa ye si bannayuganda era ezo enkiiko ogenda okuziraba nga ayagala yes parliament erina obuzibu era parliament eri corrupt from the speaker is sanctioned by the UK but is sanctioned but not on corruption. On corruption it is clear she was sanctioned for corruption. Kupa mabati kyeyozako agasi kyekyo kirala amateeka kuyisa tteeka nasomesa dda the Magnitsky principle amateeka ga sanctioning international remedy tegakola nga ye bw'ayagala singa gaali gakola bwe gatyo singa ali mu ICC gyawuleza naye wano omusanctioning baba prevailing over omuntu alina eryanyi ono omuntu gundi ye Brora ali mukomera Anderson Brora no manchi kibamuvunana okimanyi kosa bubi mutimbagano nayogera ebigambo kwogera ku nguzi yani Tamungo Fatuma Nansubuga bamukwata okuva ku parliament
lwakugamba nti Anita Among obuli bwenguzi buki bamuwadde akakalu ka miliyoni eki yali yekalakasa ka miliyoni namba yali yekalakasa kwata ekipande n'okwekalakasa mu Uganda nakyo kikirizibwa kati gemaanyi ago goba oyina wano eri omukono omuwanvu gye gukola ki negukunona nega nti gwe Magnitsky tukwatidde wano kakati bw'oba oyina an indicted speaker ku international and local level kuba ku local level yeyongeza sente okimanyi yatuza obukiiko ne bakola ebintu ebitakolagana kakati solution ya Munnayuganda kujjawo bwannakyemalira because ekyo omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu National Unity Platform baleetadde eddagala amaanyi g'abantu. Accountability must be based and anchored on the power of the people. Kale Honorable Namboze mu dakiika 2 tugabe solution. Okay, njagala otegeeza bannayuganda n'Abaganda na bino we muteerwaneko nga mmwe naddala abaagala Obuganda muleke abeefula nti baagala Obuganda ebifaananyi bifulumye lwaki amasajja bano tebawuliriza Katikkiro lwaki waliwo ejjoogo oba abaagenda okutambula yes bwina afuddeyo ne bagamba baba kuteeboleyo azize abantu mu nnimiro azize emmwanyi ku katale ayagala kuzimba zino zigundi z'emmwanyi ezalingawo bazitangani edda walingawo emmwanyi nga nkyamu kati Matembe kwe kulowooleza ddala nti akaseera ke kano atuukirize kiri kye yayogera era pulezidenti olwassa wansi akazindaalo nabagamba nti waliwo aboogera Matembe n'awanika omukono era akazindaalo ne kamuweebwa namugamba ne Mr. President nze ndudde ebbanga nga nkunoonya era mbadde mmanyi nti ojja kumpa ansa ekisooka ekyo ekyabaminisita b'okunoonya nga tebakulaba nakyo kisaana ate kikome omuntu mala nti ebbanga eggwanvu nga nze ndi minisita ddala for your assistant naye nga sikulabyeko kati nkusanze wano naye n'ekirala kakati nkulabye ebintu byonna mbadde nsuubira kumpa ansa naye naawe kati ompadde ebibuuzo kakati mu Uganda ansa ziva mwani oba naawe oli mu kwemulugunya nakunakuwala nakukungubaga kubanga Matembe agamba nti pulezidenti yamaliriza okwogera kwe ng'agamba nti mbasaasidde bannayuganda mbasaasidde lino eggwanga lyammwe oba mulitwalawa kati nti Matembe najjayo ne bwino n'atandika omubuulira kino wakyogera bwoti naye kyali kifu nakino wakyogera bwoti naye tekyali kituufu kino kyali bwe kiti Mr. President ndowooza bino byetaaga okukola ki okutereeza kati n'agamba n'abasajja bano ba permanent secretary booteekako emisango mujjukira sente saleze yabuza ozijjukira sente ezabulira ku byakutaaga ozijjukira sente kati n'agenda ng'amunnyonnyola obujulizi bwazze nabo nga alaga nti in fact si bano ba permanent secretaries naye waliwo ba politician n'abantu abamuli okumpi be bakola ki jjukira nti Matembe yali minister wa ethics nga n'ekitongole kya IGG kiri mu mikono gye n'olwekyo bino yali abyogera ng'abyogerera mu buki mu kumanya kati mbu Matembe agamba nti ebbanga eryaddirira Museveni yamulaga obusungu bwatalabangako mbwera olusirika lwaggwa buli kye yayogeranga ng'agamba bannaffe ba Matembe bannaffe abakozi Matembe bawuliriza Matembe n'agamba nti yasaanuuka nawulira nga ggwawo ate n'okutya n'atya mbu abantu bangi ne bamukoonako nti owaaye bwodduka wano muli tuliiti obula omusajja ng'akunyigidde ebitaliiwo kati Matembe n'agamba bwe yalaba atidde nnyo Matembe kye yava akwata emunaku ezaddirira nga lituliti ewedde n'akwata obubwe bufayiro buki n'awandiika lipooti n'agenda ewa Mwami Museveni n'amugamba taata ndekulidde ndekulira taata. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.